bategeera bayagula bito bayasalongo sinza kugamba mu kino kyekyabaddewo naye nze nkoze cricket oval emirundi cricket oval yokka sijja babalira zino zi Freedom City biki emirundi egi 5 guno gubadde gwa 6 nga buli show eseringa awo osookera ku makya ng'olina bizinesi osuubula bulijjo binne nga babigulamu ku mangu speed nokera ne beekwatamu ng'olunaku lukera nga lubi ku mulimu nga olaba mbu Argentina nga ku example ya mupiira Argentina yali tiimu y'amaanyi mu World Cup nekubibwa Saudi Arabia okitegeera tekitegeeza mbu Argentina ebannafu era teyinza kunnyonnyola nnyo kubankuba lwakino kati nze show yange nafunye abantu weewaawo si bangi nga balasitiya nga mu kwepiica ne shows endala nebyo bibaawo mu business leero ofuna enkya n'ofiirwa era kyemmanyi buli ali wano yali afiiriddwakokko n'abaako kyabala nekitatambula nga bwakibaze okitegeera siyinza kunnyonnyola mbu kyava ku kino oba ku kino lunaku sijja kwekwasa na kintu kyonna n'ebivulu byali bingi naye siyinza byekwasa mbu waliyo eri awire eno waliyo gundi eri gundi ebyo nasijja byekwasa olunaku lwakeera nga lubi okitegeera nga si lulungi ng'ennaku endala yaman olunaku olwo lwennyini Niki mwogera nnyo mwana of course abasinga kerere ku social media bali nnyo saidize eryo kimanyi kyenjogerako then bwe maana bagamba mbu tagenda kufuna waba yafuna kirungi weewaawo nze kyenalaba nganze after show yange byenze ku Monday Tuesday abantu ababadde erugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye obakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means balina n'okuggala emiryango mu kulaba okwange abantu benafuna ku cricket oval erugogo bateeka ku jahazi pia baali emiryango bagiggala era kiri kisaawe kinene toyinza kyandika kikompe yalinga nnyo kuki jahazi nene naye tetuuka lugogo toyinza gikompe yalinga tegera ate gwobeera eri eyo ng'oli mu kona flag celebratinga manya gravity akubye lugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka yenna ali mu kucelebratinga bw'oba artist ng'oli eyo liyape gwe wakakola show mu kisaawe emirundi emeka era bw'obanga tokolangayo bw'okola ogumu n'ogwokubiri kola ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ate nani stop ate ng'okikola every year olyoka ogambe kati gravity omutujju musobola tegera oba tokikolangako togenda mu kona flag celebratinga okitegeera ewange abantu baaliyo ne wa Mick Wine wali abamumala kyemmanyi weewaawo toyinza kompeyalinga nnyo jahazi ku cricket oval lugogo okitegeera lugogo eri lugogoma ojiwulira lugogoma abantu bagikuba gumu n'adduka emisini naga asiddayo naye ate nze ne next year ngenda kukola cricket oval lugogo okitegeera kati so saagala mulimbire ddala bawagizi bange saalaba balimbelimbe mbu waliwo mbukyeki oba kiki oba kiki ze ni musajja mukozi ni musajja mupambanyi mpise mu ntalo nnyingi okitegeera yensonga ekiraga mu ndi w'amaanyi ensonga lwaki nze kenafunye abatini buli omu ya celebrate nze buli omu n'omulaba mukona flaga ng'awagaga mama naye tumulina leero kitegeeza ki ndi strong so that omulala yafunye kyenafunye byandibadde tebiri anywhere okitegeera kuba otunulira Awilo Longomba tewaliyo bantu bali awo nga bwe twali tusuubira mbu Awilo yeegasse ne Chike eri bayitayo batya ku Zoe waliyo show nayo tebaliyo mbu bangi nnyo weewaawo baalina bye balina naye era temuboogerako tegeera ewa Mick Wine wennyini nga tuze mu reality mukimanyi mu bannamawulire abali wano abantu abaaliyo baali basaamusaamu tegeera yayinayo nga Mick Wine ku maanyi ge era yalina okuba kati nga ttante attambuzi yeeyagala kuba aba yafuna nimwe tuba tukyogerako naawe aba yafuna according omuntu emyaka gyonna gyayimbire nga takola nkosho n'agala okukozesa opportunity bino biri politics engeri gyagudde mu ndongo n'afunayo abantu be yafunye alina okudda mu kona flag awage naye ekyo tekitegeeza mbu ansobola Everton bwekuba Arsenal oba Man U oba Man City tekitegeeza mbu esobola Man U oba Man City tegera tiimu ennene esigala nnene otegeera omukisa gusookera nga mubi otegeera Cristiano n'atawangula World Cup mu kaaliya yonna naye tekitegeeza mbu si wa kabi
kali kyange ekyatuuseewo bannyo ba celebrate nze naye tekinjigyako mbu esimu yalina gikendeeza tegeera ekyo tekinjigyako mbu sirimuka ndimuka kuba ebino ebintu mbikoze emyaka mingi tegeera ogumu gwatagaddemu naye era still sigala ndi strong era nga mbasuubiza next year tuddayo. Yeah, man.